wangi ngena kitomera kati nkole ntya manyiwo ngweyamuka buli omu agumye munne abaana abo mubakwateko mumuhaginge munyweze bena twesibe kimyu buli omu agubire anti era ne Chameleone gwe yakuba emiggo era batulaga nti yamukuba lwakuna ate nga bagamba myezi ebiri egundi emabega ye bannange Chameleone musisi mukimanyi nti yatuuse ne Uganda kivulu kya Chameleone kati mukulu balamaga engeri oli mu entertainment Sina balvalu ngamba mukulu chichi esanyunga lingi gwaliwa tomanyi sebo gwani tweyanjulire mwana labira mangu ago mujja kunzijukira mpola enzo wa boda Chameleone gwe yakuba ate sanyu lyaki muganda wange muri muti ashewede odula okudala abagamba tokubanga omuntu wekyagwe abekyagwe batukuba onja kubona abona shewede tolabye enkuba etonye empitirivu enkuba etonye empitirivu moza yerese kama mukama yerese yoka wankuba ana nkuba emboko mu mugongo kibadde kitya gosindise enkuba yashtegera mpola naye alhamdulillah genda kubayo ngenda kusomeza 24 ajongeddeyo yanga 24 olwo mulinde musisi temujja kutegeka wadde akantu kigwalera nga 24 waliwo musisi wa nnaku 2 ukola kya muwendo okuba ng'okyekumidde ku UCTV oli ku program nataka ekyogereko ne mukyala Nyanzi nga bulijjo mu studio siri muzeka ndi n'abaami bano be mulaba erudde eno mwami ono katubuuzeeko atubine ku mannya ge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujje waleja mutuusaako engalo amannya gange nze abebalamaga abitex entitaki. Okay, kusaidde eno rasta tubule ku mannya go. Mannya gange omwagala okumanya nze Daviniwo. Ate saidde eri. Doni Bana representing Gwanga Mulindeko. Byebyo mubawulidde bakulu banange mukulikeeyo mu Gwanga Mulindeko. Mwami balamaga mukulikeeyo mu Gwanga Mulindeko. Gwanga Mulindeko taki gundi musito yakuba taki yo. Mawulire mabiga nako legend shot yabaddewo naye ebirala njabbe banyonnyola nga bagamba. Kurati shot yabaddewo kati nga gwe mwami balamaga tukumanyinga Abitex Entertainment tubuulire buzibu bwavuddewa. Shot yabaddewo kwabadde ndowooza kugera kwa Allah enkuba yatonye netwala stage netwala naki sho netabaawo naye ensonga zangenda zibanyonnyola nga baganda bange. Kano sika sitanti babuyita bu sitanti rasta tubuulire. Aye sitanti ebeera ku bidala nga bigudde. Sitanti ebeerawo ng'oli akoze ekyo osobola okuba oli oluyi naye nga lwampewo yeba sitanti naye ebidala byagudde mwabirayo enkuba yagudde kyogamba enkuba yazze yokka. Naye nga oli bamuyita number 1 superstar Dr. Jose Chameleone na Wolof atako gatageja nga 24 abaddira. Mwami bana. Yaman. Nawulidde gravity kikyologa. Kikyologa Dr. Jose Chameleone muleke akuba endongole ya number 1 we Uganda oyo tasobya ate tagambwako bamuyita Gwanga Mulindeko. Yaman. Gwanga Mulindeko kase ali nseka tulirinde lijje. Ngoyo kero seka. Nizo okujja. Kisoboka kino mujagama kasajja kano kalagula. Legend doctor. Mumutunule. Gravity. Kana ka video mukatereke. Banange. Sitekumbucha yabakuba. Mukulu Abitex. Ozo buzibu bavudde kuwa bodo no go wekyagwe.
ab'Ekyaggwe babatya ampoza okubategeezaako tuliraanye b'Ekyaggwe nze ndi Webugerere wali Kiyajjwe mba bategeeza bwe banziika naye ng'ekya muganda wange ombuziza ki batugamba mbu obuzibu bwavudde kuwa booda gwe yakuba kituufu ekyo kisoboka naye nze siri musamize sisobola kugamba nti kyabadde kituufu nene Kamiiri akule oluusi empisa ze tweyisaamu zituleetera okulemererwa okutuuka ku bye twagala pozi era kitubeerera ekyokuyiga muganda waffe Kamiiri omaze ebbanga music oyimba bulungi naye music omulyaza amaanya tozaamu olumala video ng'olinda lonchi ebintu kyovola kati senga oyina ebyuma ebibyo senga gwe weekolera stage senga gwe ebintu senga byabadde bibyo mbutuufu tebyandibadde nti biri substandards nti simanya enkuba ez'eddakiika 15 yeetissa akasolya okitegeera senga byabadde bibyo kati nga bw'olaba manager wa Spice bwe yakwatamu ku muyimbi owuwe yamukolera ekintu ekiri standard okitegeera naye kati muganda wange gwe kasita omala okukola simanyi nakumanya kuba mayanja family music mumukoze sente muzifunye naye temuzaamu okitegeera kino ekintu tujja gamba bakuloze bakoze eki naye lubaala embeera nga n'embiro kwotadde kati okugeza nga president wammwe Bebe Cool kuba kati yaliko aina bandi ye aina studio ye aina kamera ez'omutendera gw'ensi yonna okitegeera ne Kamiiri ogojja na suuti yo bana ngatto zo n'oyimba n'odda ewaka n'olinda kuba baboda kati kyovola superstar tolina management gojja katugeze ojja e Bulaaya n'ojja na kiseggeleeti kyo tolina bana abakwata kamera yo simanyi sengo ina ne kamera ezizo nti oyina kamera nti omwana wuno akwata bifaananyi n'ojja na muntu alina ka iPhone oba 8 oba 3 kwegamba jajja Kamiiri kwezi tukukkirizamu oli legend naye baaka ebintu by'obootereza management yo gitereeze eberere ddala nti management so si kuyita nti bano olyamu nabo nkwakyo n'omuwa obwa manager okitegeera abantu bikwate nga bw'olina obibeera professionally olowooza Gravity si yabadde mu emabega w'ensonga eyo Acha Gravity sikimanyi nnyo kuba Gravity n'omugoberera Gravity simugoberera nnyo kuba ne bwaba music wenze sikiririza bintu byakuwemula kola kyebyo bya music we gwayimba nze tansanyusa nnyo era simukiririzamu kuba tali next tebikwatagana Chameleone na Gravity tebikwatagana yo sinza mwekwasa kuba olye mutabani wono ogwana ogwo oguli obunyonyo twawulidde Bebe Cool mu bubaka bwe yabadde awa Chameleone nga amukakkanya amukaminga down twawulidde amugamba mbu asanga agenda kuyimbira mu ggulu abantu abasinga bakomentinze ku nsonga eyo Bebe Cool yabadde ategeeza kyo gamba Chameleone nti agenda kuyimbira mu ggulu yabadde Bebe Cool banange tyade Bebe Cool ng'agamba Chameleone mbu ajja kuyimbira mu ggwe abantu abasinga kyabatiisiza nnyo nga bagamba nti papa akoze atya nga balinga bagamba nti Chameleone atusiibula ama producer buuza ono omuntu kuba nze Chameleone tasobya atakola kiswa mwogerako nange era ndi tiimu Seguku kati mukulu Abitex n'oyo omusajja wani Gravity wabuyo w'obunyonyi Baby Ndunya buno obubaka bwo Baby Ndunya sagala weerijje tata wa mwana wa mama sagala weerijje kyovola wajja n'ettake n'olabirwa abantu babiri ne weeraba ne weeyimbira n'osangula entuuyo gwe kennyini nga gwe omuyimbi Gravity teweerijja ku superstar number 1 Jose Chameleone otayo sobya ale no wabode era tugenda kuddamu tukuba embooko nakulabye gwe weekyagwe gwe alese obuzibu bwonna gwe alese obuzibu tugenda kuddamu tukuba embooko era dokita nkusaba nnyo nga 24 nga wogambye show ya Gwanga mujje watuyisera watukowodde naffe era tujja osegeera tasobola bba wabwerere Chameleone kizibu gundi yajjula obadde ki nyenga kituufu Chameleone yeeyisa bubi akasajja obweddagala kalijjawa naye mwongere emitwalo ga 5 omugana mu 5 ng'agita
naye leero njagala bagakumme ndabe bweyiika. Mpulira nti Chameleone we yajja wano ettaki yali wa bwerere kituufu? Yali wa bwerere ye twagenda ne tumulaba yali wa bwerere. Ubadde nga wa bwerere Chameleone. Chameleone number 1 superstar. After hit. Singa mbadde tobadde seka nali gambe nabyo okozesa. Mbadde nkimanyi toyina byokozesa naye olabika okuwa musajja. Naye gwe muganda Chameleone mulabide number 1 superstar hit after hit. Kati Gravity agamba nti no Chameleone ali mu namba 38 eyo. Gravity owajja wane take gweke nyini bakugamba televi 3 ne weeraba era eyo show producer njagala show yo gize ya Gravity ne ya Chameleone we yali wane take. Tetuteekawo bato kuba oli wabuyi muli wa bunyonyi oli bavaawo eyo abanaye tetujerega kikula kya muntu ku programu eno njakusaba nyabo omwami oyo aterezeemu Amami Abitex kituufu Chameleone empisa ze sinnungi ye Chameleone empisa ze muziraba abuuse kalina simanya akoze biki ebintu azze ng'akola ebintu bya kito bingi naye eyo ye celebrity life tetusobola mugambako asobola kubanga ye neisai naye ye ebintu azze akola bingi ebiswaza nyabo tokiraba ono teetabe kuwa boda gwe bakubembo singa abadde nga si musiraamu nali mugambye anyomwe Chameleone atabuka akolaja agambye Presenter ono tebamunonye fa abakuliridde mu myaka tuyina wino wa Chameleone omutuufu muganda wange yagende oba nina kikulu jejo naye nga ye yagende Tanzania nakomerawo ku miggo era bamukanika bukanisi okuyimirira n'entambula tetereranga era bamulabye ku stage eye eyabadde genda omusabula yazera nga abebbera bwati okitegeera naye tetujja kudda nnyo kumukulaye ebyaddala Gwanga mujjeyo batugambye eri ya confirming bwange next Friday ennaku z'omwezi nga 24 tetugenda kugwamu manyi ffe ttiimu Chameleone tusinzidde wano e Buturuki Istanbul more fire tekyali kulanga kulale ennaku z'omwezi 24 cricket ovo mujje mubiwulidde ebyo okola kyamanyi okuba nga okyekumidde ku UCTV ebigambo ebisembayo eri abatulaba ebigambo ebisembayo era nga Gagamero boss bwe yabagambye omukulu baby cool big size ku lunaku lwa 24 tugende tuwagire Camille Quest naye Camille terezaamu nkunnyonnyola bino terezaamu mpazi n'ekirala abawagizi baffe abalungi aba Fox Club weekend eno tetukoze tujja kuba tukola week ejja tukyali mu kungubaga Rasta Abaana bigambo ebisembayo mugakombe Rasta ja Rasta para Don Bana banaye ngamba gambira kusomwezi nga 24 Gwanga mujje Dr. Jose Chameleone abayise mwe n'abakoode bana Uganda mwenna yene ekirala bannage the number 1 DJ diaspora DJ Trevor mu booking birthday party abayina kirabu wali nnyo ali awo ali free bulungi nnyo nga gisabula bulungi nnyo DJ Trevor. Okay, mwebale nnyo nyongera okugamba abayimbi abali abatulaba mubeere n'empisa kubanga ebiseera ebisinga nti bafaani bammwe bano kyemukola baba followinga nnyo mukitegeera kati biweeyisa obubi faaniwo oluusi bimukosa nyongera okwebaza omukulu Henry Tigani nkwagala nnyo agenda maaso ng'otuba omuziki ntumirako ne chairman wange Opio Hussein nkwagala nnyo okola kyamaanyi okutuweereza temwerabira nti omukyala wano mutaki akyasinze okufumba emmere y'amaanyi bamuyita Mama Pal wali emabega wa Aktawa mugende eyo buli mmere buli oluwombo weeruli ekikomando naddala abawuulu Mama Pal wali okubakolako mugende mu maaso nga UCTV don't forget to subscribe n'obulango omukulu Faruku tukutumirako nnyali emabega wa TV wa kamera zaffe manager waffe omukulu
Sekyanzi Trevor tukwagala nnyo mpozi n'abalala mwena tubaagala nnyo era tubatumira muwulidde temwerabira kuleeta bulango abagala okubalangirako weetuli muleete obulango. Bye. Program bwetyo bwegenze. Don't forget to subscribe. Mbadde omukyala Nyanzi. Stay blessed. Tubaagala nnyo.